olwaleero abantu banneebaziza nfunye abantu abanneebaza nga baŋŋamba nti bane pastor webale bwatutasiza akasajja ka Museveni atambula naye kati atambula tutambula ekyo tekimuyamba ekikulu si kyakusiba abantu era si kyekigenda omukubya si kyekigenda omukwasisa ku kkubo ekigenda omukwasisa ku kkubo kuba tumukoye ne bwana abatakyasiba kuba gundi abantu baŋŋambye kati mbuno babasibye z'ennaku ziringa mmeka bw'aba atambula babasiba wakati w'eddakiika 10 ne 15 kati byavuddeyo eri mu ssaawa ne bw'atabasiba waliwo we tugenda okusisinkana naye tukubagane ne bw'atasiba abantu n'atambula ng'abantu tebamanyi nti yatambula agenda kusanga ekimotoka ky'amafuta kimwabikireko I repeat anti yagamba okugenda alinda tusooke tumwoke si bwe yagamba mbu tumwagala nnyo alinda tumala okubaako ne kye tukola ne bw'ataddamu kubasiba yadde eddakiika emu kubanga baŋŋambye kati eddakiika zavudde mu ssaawa 3 zigenze mu ddakiika 10 ku 15 tekimuyamba Museveni tekikuyamba era tolowooza mbu nno akunoonya lwakusiba bantu ekyo ne bwona okitereeza nkugambye eno revolution eringa lubaale tatereera nkugambye lubaale ogenda okutereeza lubaale ne bagamba ha muzzukulu muzzukulu ng'ebintu bannange empewo ebintu byonna mwabikyamyakyamya dda mwagenda ne mulokoka wano ne mwokya ebintu maama nnyabo kati muzzukulu olaba ogenda kuleeta akambe akaganda muzzukulu leeta akambe n'ensawo ya Nakayima muzzukulu kati ebyo kasita obireeta ojja kuba omaze n'obireeta ne bigaana okutereera oddayo muzzukulu kati muzzukulu ensawo njereere oleka otya ensawo nga njereere kakati muzzukulu ogenda genda oleeta obulo ogenda kuleeta empeke z'obulo toleeta obulo obuse leeta obulo tubuteeke mwene ensawo obulo bulongoose mwe bannange ensi eno muzzukulu oleeta obulo kati obulo bulongoose ebintu muzzukulu muzzukulu kati ate muzzukulu kati ogenda kuleeta enkoko ogenda kuleeta enkoko nga ya lujumbo oleeta enkoko ekokoole buli kintu kyonna n'obireeta ne mubiteekamu ne bigaana naddayo muzzukulu kati muzzukulu ogenda kugira nga enkuba etonnya ofune mu masaŋŋanzira weeyambule mukoka onaaba amazzi ga mukoka ago mukoka akokoole n'omubuuza enkoko teyakokoola ate muzzukulu ng'otunda tofuna muzzukulu by'otunda kati tulaba muzzukulu ensawo egwanamu akatunda ogenda leeta akatunda ebintu byo muzzukulu kati lubaali tatereera Museveni obanga twabadde tugamba kusiba abantu n'otaddamu basiba muzzukulu tukyakunoonya muzzukulu tukunoonya tolowooza mbu olw'okuba wakoze ekyo mbu nno duwedde muzzukulu tukyakunoonya tukunoonya paka lwe tunaakufuna ekintu kyokka ekitereeza lubaale kiri eki kulokoka bw'oba togenze wa Katonda kwenyikira mu Katonda bulungi omwoyo mutukuvu lubaale tatereera Museveni ne bw'onootereeza byonna n'otereeza n'entambula n'otereeza n'omukono n'oyambala fitting nga Biden tukyayambala gano agaganduula n'oyambala fitting nga Biden kati no Museveni ne bw'onooyambala legging nga Kenzo ng'oyambala legging era mpaka olina kuvaako olowooza mbuno ffe tukunoonyeza kusiba abantu ebyo by'okukkubo era oboddamu basiba basibe babeerewo essaawa 6 oluwadde mbosiba abantu emmotoka ssaawa 6 nga tezitambula kuba eyo si y'ensonga olwo mbu obirese tukuvuddeko ayushuwa gwegenda obuuza abazzukulu abagenda okutereeza lubaale tatereera kati muzzukulu ogenda kuleeta ekikoyi kya Nakayima okiteeke mwene ensawo y'abajjajja era ne bigaana olunaku lweggulo nabagambye waliwo ataaka ku bwakabaka bwa Buganda nga bagisponsalinga gavumenti ya Museveni n'abakulu abawamba Mengo be babeera emabega w'ebintu ebyo naye nga bulijjo olw'okuba ffe alternative government ffe solution
We are the option. Ffe tuliwo okukiriyalinga n'okukirininga buli awali ebikyafu. Tuteekwa okukirininga Kasasiro ali Emmengo atandikira ddala ku Mayiga. Hello. Live program kama ile program ya kukubia. Live program kama ile kukubia. Banange musonyi waba wisimu nga yobwe basi dikutte. Enchankala n'obwongo. Kana kantu kena badde nnoonya eggulo ne kambula ne kagana okuzannya. In Uganda we have names like Ndaula, Ndandaula. Those are names of spirits of sudden disease and death. That's what it means. Sudden disease and death. People with those names, they fall sick for 2, 3, 4 days and they die. That's why there are very few of them with such names that live long. It's hard to find a 90-year-old Ndaula. Not impossible, but very hard. And all of them because every time they say Ndaula, something wakes up and says, I have a responsibility. Support it with the scripture. Is he not support it wambwa we. Asamira muli. Nabagambye waliwo ataka atenga eri wali ku lulyo olurangira. Waliwo ataka eri mu Buganda bagala kwatakinga Buganda. We are the soldiers, we are the weapons of mass destruction. Oluzungu lwebo mmwe byakulwanyisa. Yeremiya agamba Isaya Yeremiya gwe kyakulwanyisa ekiwula amawanga musituke tu defending Buganda ne Ssaabasajja Kabaka ne Buganda n'Obwakabaka bwonna mu Uganda musituke. Waliwo omwana abuuza bannayeeze ntandike simanyi biki biriwo naye ngende mu maaso tandikirawo kati. Oyo mulokole ekintu ekikwatagana ku Uganda. We are religionless, we are partyless, we are leaderless, we are tribalist. Kasita kikwatagana ku revolution Buganda Obwakabaka bw'olumba Obwakabaka bw'omwakyo oli tukulumba lumu ffenna. Duli mwalumba Obwakabaka bwa Lwenzuluulu nga mutubise entunda. Tetutaddamu kukkiriza kulumba Bwakabaka bwonna oba Kabaka yenna okujjako nga mulumbye Mudingiya. Omudingiya ne bwe mumutematema ne mumuteeka mu kaveera tetujja kusituka. Naye okulumba Kabaka waffe yenna ku bakabaka b'omu Uganda abagumu abatuufu. Ndawula simulangira kati bulira ono. Maguru nyondo. Tuleze nyondo jikona kanyine nyonde tulabo batakale. Tuleze nyondo jikona kanyine nyonde tulabo batakale. Sabasajja. Wakulira abasajja. Oyo musiramu agambi ki? Wakulira abasajja. Zinga takuliranga. Kyevudde nkajjako ne kataggwako kubanga kalina oluyimba olwo bwe lunaagenda lujja kundeetera wano gundi bajja kunkuba wano gundi strike bajja ku strikinga kubanga oluyimba luyina gundi copyright ku YouTube. Now olabye abalokole abayisiramu bwe baba balumba nabo bali pateresi tribalesi. Eyatumye pastor ye yatumye sheikh. Yatumye sheikh ye yatumye pastor. Naye Mayiga gamulengejja ali eri asirisa ali mu ndongo asirise tannayogera kigambo n'eki. Mayiga yabirye mabega waabyo. Museveni yajja najja avuma Kabaka mbu Kabaka bakabaka mbune empologoma.
Bible egamba bweti mu kitabo ky'okubikulirwa essula 5 kansooke ngendeyo lwaki bakabaka mpologoma okubikulirwa essula 5 olunyiriri lwa 5 naye leka tuve ku lunyiriri olusooka essula ey'okutaano nendaba mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo yali atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu ekisibiddwa ennyo obubonero 7 nendaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi ddene nti ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo 7 ne watabaawo mu ggulu ne waakubadde ku nsi ne waakubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjuluza ekitabo ne waakubadde okukitunuulira nange ne nkaaba nnyo amaziga kubanga tewalabika eyasaanira okwanjuluza ekitabo ne waakubadde okukitunuulira omu ku bakadde n'aŋŋamba nti tokaaba laba empologoma ow'omu kika kya yuda ekikolo kya dawudi kati enjiri eri mu lunyiriri olusooka n'olwokubiri n'olwokumeka sigenda bigendamu kubanga si ye yandeese bwenendeeta tujja gyogerako ey'obubonero 7 okubembula akabonero ekitabo biki ebyo eyo njiri ndala nendaba Bible egamba nti yali akaaba omukadde n'amugamba nti tokaaba nti naalaba empologoma ow'omu kika kya yuda empologoma ow'omu kika empologoma muntu mu Bayibuli bakabaka babalifaalinga ku mpologoma ono omusiraamu ono wambwa wanto ono yagambye mbu kyokyo mumanyi ne mu Bayibuli amannya ga kabaka empologoma kabaka abeera mpologoma era kyovulabanga Yesu bamuyita empologoma ya Dawudi empologoma ya Yuda ekikolo kya Yese otegedde bulungi kati mwe basajja mmwe mujja kuddawo mutandika okutumanyira mulowooza te omulembe gwe kati kambabulira ebiseera bya Sempeebwa ripooti eyali eya federo mumanyi biki bye batugambanga mu kyalo bye twatambuzanga twagala federo Buganda mbuyagala federo gwomumanyi federo kitegeeza nti kabaka ajja wano najja alonda mukyala wo n'amutwala koze wangi nedda bannange nze saagala federo tetwagala federo wano federo kitegeeza mbu kabaka ajja beesera nnyo ku kintu ekyo eky'omukazi mbu atwala omukazi ajja n'atwala mukazi we mbu neyo ye federo abantu bonna ne bakyawa federo bagamba ffe tukoye ejjogero tetukyagala jjogero simanyi mbu kabaka nno kabaka mbu nabafukamiza ku muli ensongole mu federo mugenda kufukamira ku misumaali ate omweyanze mbu gutusinze nnyo Ssaabasajja nga mufukamidde ku misumaali ebyo mwabitulimbanga luli nga tetwetegerera nga tetulina magezi ebyo abazadde baffe bye batugambanga mu kyalo era nga bwe mubaako bwe mutudde waliwo olumu twali eyo ewaffe ne bajja nga batambula waliwo omusajja bamuyita Dokita Kasozi mu bannabyabufuzi mumumanyi ye yali akulira DP mu Mawokota najja nga asomesa era federo era ensonga semasonga ffenna ne tusitwa ne tutambula ne tuvaawo federo tutwalira abakazi baffe naye bannaye Mukama Museveni oli musajja ebyo bipropaganda byammwe tebikyakola gwe ng'omuntu wameeyo nvuddeyo obirabye ebyo abasumba bo bwe baba nga balumba nga bamenya baba pateresi baba religion resi pasita akuba Buganda Sheikh akuba Buganda kati gwoyagala kulemerayo kuvaayo kubanga oli musiraamu situka tukuba abasajja omusiraamu situka okube pasita nange pasita nsituke nkube Sheikh oyo omusekuzo mu mutwe mmwe temugeza ne muzanyira ku Buganda lyesuubi lye tusigazza obwakabaka lyesuubi lye tulinayo lyerimu ku busuubi obutono ennyo bwe tufuna bwe tuwulira Ssaabasajja kabaka gyali ne Buganda weeri ebyo bimengo byammwe mmwe mumanyi olunaku lugenda kutya tukwate olweyo twere Kalimbwe ali Mmengo mu kisibo tujja kwera Kalimbwe mu kisibo ekyo nno gwe nkyogera Baganda bange bokka be basobola okimanyi nagenda nga tuleeta obubaluwa tuleetera basista baffe obubaluwa awaka nga abalenzi babutuwadde ebweru ne ssente taata n'agwa ku bubaluwa yali alina gy'alaga n'amala obukwata n'abukweka n'atugamba mugende mukole kino ne kino mwanguwe mukomewo tye nkomawo kwera Kalimbwe mu kisibo kofa akomawo kwera Kalimbwe mu kisibo kofe nga twayezedde enkoko gye zisu nga tugenda tukola bye tukola nga muzeeyi yadda alina enkoni nga ffenna tuyingiza mu nnyumba wali omusajja yayera Kalimbwe mu kisibo omusajja yatukuba emikko nga obukakafu bwonna abulina bwonna bulungi
tugenda kwera kalingwe mu kisibe Mmengawo. Mayiga asirise Kiyimba Freeman oli eyo osirise oli mukwana bakadama tova mu buboxi bwa bakadama mbo wekiti wa Kiyimba Freeman. Kiyimba Freeman olunaku lumu nja kuteeka obusolo ku social media. Kiyimba Freeman mbo omuwanika wa Buganda genda wanike nyoko. Kiyimba Freeman nja kuwanika obusolo ku gundi ku social media. Ngato nabakuvaayo ku bantu ataka kantu mukawe Kiyimba Freeman. Freeman nja kuwanika obusolo ku social media. Mbo twala bakadama ebweru buli gwakwa namugamba ajagala kutwala mu America ayuma gero twale yo nnyo ngato nabavaayo kwa baba ngato nabakuvaayo kwabo ngato nabakuvaayo ku musajja yalumbye kabaka tumanyira wa meyo nvuddeyo ebimu ebiri mu mawulire Nolwalero ku mawulire agesaawe 3 bibaddeko mane ebintu program y'olwalero yonna gisobola nguni ng'obudde bugenzi bekambyogere bwogezi mujjukira lunaku lwe najja ne mbagamba ku pulaani ba Museveni gye balina ku marriage mujjukira bwe nabagamba nti bagenda kuleeta endangamuntu mu marriage bagenda kuleeta institute ng'omuwala okufumbirwa alina okugiyitamu institute eno bagenda kulimba mbu ya Buganda nga ya Nnaabagereka akirimu ne Mayiga ne Museveni mujjukira bwe nabagamba ebintu ebyo ne batemera ebintu bya marriage bwe bigenda okubeera obaddeko ku mawulire g'essaawa 3 ag'olwaleero walabye ekiwandiiko kya marriage bw'oba toyina ndangamuntu tebakugatta nga toyina nini namba mujjukira nga mbagamba ebintu ebyo video yerinda kyokutambula nge genda ku mawulire ga CBS ag'olwaliro ku ssaawa 3 ogenda kusanga mu eggulire abasiraamu bakute wansi ne waggulu bani bo bagamba obufumbo bwabwe nini namba teriiko bo bagoberera Qur'ani wabula bagamba temubawo wabwe baba tebalina nini namba mujjukira nga bagamba nti bagenda bazibuwaliza endanga muntu ziweddeko waliwo abantu bannayuganda tebagenda bawa nanga muntu ng'olina kuwasa Munyarwanda be bagenda okubeera mu institution eyo nga bwe bakuwa certificate okwalifying okufumbirwa ng'okugata olina okuba nga olina certificate eva mu institute ya Nnaabagereka mujjukira mujjukira video eyo mujjukira bwe nabagamba nti bagenda kubajjamu ng'abawala abannayuganda nga babakaluubirize okufumbirwa mu mateeka nga bali be bafumbirwa mu mateeka baagala abawala baabwe ate olumala omuwasanga akutta nga ewuwa awasizaawo omusajja Omunyarwanda mujjukira ebintu ebyo kati bwe kibanga ekyo kizze gye nayogererako mu eyo vidiyo bya bulimba naye ng'ebyo byonna biri bwe bityo bagambye agattibwa alina okuba nga alina nini namba omukazi n'omulenzi naye ebyo byonna babitegeka eri ne bakulaga nti Abanyarwanda bayomba mbu tebafuna ndagamuntu bakulowoozese nti balwanyisa Abanyarwanda okitegedde mu mateeka g'obufumbo okuggyako Abakatuliki kubanga bo bafaza tebakkirizibwa kuwasa naye mu balokole ne mu baprotestante omuntu okugatta abagole alina okuba nga mugatte era alina okuba nga olaba n'okubeera bestman olina okuba nga oli mugatte okubeera bestman ku mbaga y'omuntu olina okuba nga bestman oli mugatte osobola okweyimirira bano bw'oba toli mugatte tosayininga ku marriage certificate naye ba Museveni bakolayo ebyabwe ebirala wiiki ewedde ewa Bugembe wabaddeyo embaga ez'ekikungo nga Bugembe yagatta Bugembe alina omukazi Bugembe akkirizibwa okugatta naye bo bagatta mu bumenyi bw'amateeka naye gwe bwe bagatta naye bannange Mukama Katonda bibi ne bimu ku byo olabye embaga z'ekikungo nosanyuka bw'otyo ng'oli mu kikungo laba obwo obugundi bujja kunkuba strike ku YouTube bannange
ewa Bugembe wabaddeyo embaga z'ebikungo nga Bugembe agatangana nabuuza Bugembe Bugembe oyingira mu Love Affairs Bugembe gw'omanye ekinyampo ky'omukazi ky'essaawa mwenda bwe kiwunya omusajja ye yakibuuze ye waffe omusajja yabuuza munne omanye ekinyampo ky'omukazi ky'essaawa mwenda bwe kiwunya gwe ng'anyumya ku by'obufumbo si mufumbo Bugembe ogatta omanyi ki ku by'obufumbo ebyo ebyani ebyo ebyagasumba gasumba omusanga ku TV ng'ayogera ku by'obufumbo gasumba oyina ne odeste okwogera ku bufumbo gwe gasumba oyina omukazi mbusimanyi omusajja omusiru asembayo ebintu by'okubeera mu mannya g'omukazi lengera embuzi ebyo biri manya gani atali mufumbo yali mukuwa advise abafumbo kati bonotwala amagezi gagasumba onoba n'omukazi awaka Bugembe nkubuuza njagala Bugembe otubulye baba wali owudde kusaawa mwenda abeerawo program dimbuka Bugembe wali okifunyeeko ekyo ekintu otubuulire bw'oba wali okifunyeeko ate lwaki otusumba ng'ate laba mundeke ebintu mbyogere nga bwe biri ensi ebitegeerere lwaki munkuba muŋŋaana Bugembe ali mu kugatta mu bikungo bagatta mu bikungo abaabwe babagatta mu bikungo mmwe ne babagaana gwe bw'otuuka n'ogamba nti nze asiimwe wire ngenda kuwasa maama Ebeni asiimwe mbu mwagala mbu mwogera amanya nga bagamba ono Munnayuganda typical nono Munnayuganda typical nga mwe babakaluubiriza ensonga naye bw'ojja n'ogamba nti nze binzimungu ngenda kuwasa Bigirimaana nga mwe babagatta sali bagamba ebintu ebyo kati ebyo byonna bwe bibeerawo ne bajja ne babalimba mbuno mbw Abanyarwanda tebafuna bye beetaaga mu Uganda laba Abanyarwanda bawangalira mu Uganda basabye mu lukunya ku ngeri gye bayisibwamu mu ggwanga omuli okusosolebwa ne batuuka n'okukumibwa endagamuntu wamu ne pasipoti nga balangibwa obutaba bannansi newankubadde bo bagamba nti bannansi baakuno bano bakitaddeko bakyusa ssemateeka w'eggwanga ne bajjamu akawaayiro akaali kabafuula bannansi abagivu kye bagamba nti abakikola bwali butamanya kati olwaleero baagala gavumenti eddemu ekola ennongoosereza mu bumu ku buwaayiro obuli mu ssemateeka nabo basobole okutwalibwa nga bannayuganda abagivu mu lukuŋŋaana lw'abamawulire batuuzizza bategeezezza nti embeera y'okusosolebwa yeeyongedde okubanyiga ekibalemesezza n'okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti kubanga bangi tebalina ndagamuntu okusokera ddala kati bannayuganda naddala bavaano mu Buganda baba mapasipoti tebasobola kukola kigenda bweru ekyokubiri national ID zaabwe omuntu bwagenda okuapulayinga national ID bagimumba okimanyi bulungi nti national ID eyo tosobola kugulawo akawunti tosobola kugula ttaka tosobola kukola kintu kyonna kyonna ekiri financial kubanga edaga muntu kati yeetolererwako buli kintu kyonna kyonna wano mu Uganda okubanga ogirina mu transaction yonna gy'okola ssentebe w'Abanyarwanda Cultural Development Association era nga emukiise waabwe mu lukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Simon Kayitana ategeezezza nti ne bwe batalaze eggwanga okubunyisa abantu enjiri yaabwe poliisi yabalemesezza wadde baali bakisaba olukusa mu mateeka twewuunyiza nnyo mulundi guno ekasanda nga batusitopinga ku mulundi guno maaso n'olukiiko abantu bekasanda kati njagala mutegere nti ebintu bye twogera bano abasajja babeera babiraba bwe twayogera bulijjo bagamba batambula eggwanga yonna tewali abakuba ku mukono ne lwe basembayo okwogera beewaana mwali mulabyeko nga batukwata kati olw'okuba twakyogera lwaki ffe batugaana enkuŋŋaana kati nabo beefudde ababagaana enkuŋŋaana bijja mu mawulire okitegedde bijja mu mawulire beefuule mbu nabo babaganye mujjukira nga kyetubadde tuyogera ffenna aboogera ku kabano nga tubuuza b'enkuŋŋaana zaabwe bazikuba batya successfully era bo batambula eggwanga lyonna kati owuya bwe babireeta mu mawulire mbu nno babaganye okukuŋŋaana bagezaako okulaga mbu nabo bali ku bunkenke era bayomba mbu baba mmendaga muntu babalimba baagala kutulowoozesa batuzanya reverse psychology bazanya reverse psychology babalimba bwe babanga babasosola Kayitana okola ki ku lukiiko lwa Buganda ate nga babasosola obeera otya ku lukiiko lwa Buganda ng'oli Munyarwanda ng'ate babasosola bagambye tebabawandaga muntu ate ne bamala ne bagamba endaga muntu zaabwe baziwamba ate ze babamma ate bazibawambako batya nga temuzirina mutuyita basiru
mwe bannayuganda muzuukuke olutalo lwonna oluli e Uganda luli ku Banyarwanda naye bwe mugana babasiruwaza muzze mu makanisa ne mu masinzizo muli mu bintu ebyekisiru laba embuzi wano kene lyasamira muli labayo wano laba bayita sente laba bayita sente laba bayita sente laba bayita sente laba obusiru laba bwangu bwangu jjajja kasomba somba nguleeta okuva ebule nebwe ya jjajja laba ali yatadde muno lwasa mu video yange enkola y'omwoyo ngimanyi era siwakanya kikolwa kya bunnabbi otegera munkwate bulungi siwakanya bikolwa bya bunnabbi naye mpakanya obufere bwe bayisa mu bikolwa eby'obunnabbi sente tezijja bwezityo lwaki ye bw'aba yagaleza Pentagon neza satellite tatuulwawo n'aziyita mu bbanga bw'atyo nga bwe muziyiserengera embuzi nedde mwe musiruwalire mu ebyo ebikanisa musiruwalire mu bikanisa by'abafere nkugambye nzikiririza mu bunnabbi Elisha yagamba bwe buti bwe bulibanga kampegaano enkya mu kibuga mu Samaria mujja kubaamu emmere neebeeramu kituufu omuntu oyinza okukola ekikolwa eky'obunnabbi nekituukirira naye buno bufere kubanga n'abibagamba mufere tayinza kubanga mufere nga byabagamba bituufu kati mwe musiruwalireyo mbuno muyita sente Bayibuli egamba naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyammwe sente ziva mu kukola eyo nvuddeyo waliwo akabano akagala okutwala ettaka mu bitundu by'e Masaka akabano kana abantu abakali emabega waliyo omuntu gwe bayita Muto Hardware eno file njiguddeko Muto Hardware ne Minister Kasolo Haruna bagala kutwala ettaka eriri ku byalo bino wammanga buli kyalo kisalagana ne kinne waakyo kirowooza ku lw'Evviira Kigo Kasanje Kigo kirowooza ku lw'Evviira Kigo Kasanje kireeterwa Namagoma ne Kijjomanyi ebyalo 6 Kijjomanyi kireeterwa pronunciation ezo kubanga eganye Namagoma Kigo Kasanje kirowooza ku lw'Evviira abantu waliwo omukyala eyafa eyalina nnyini ttaka eryo baali bamuyita mukyala Namusisi mukyala Namusisi bw'amala okufa yalina ekyapa oba ekyapa eky'ettaka eryo Muto Hardware ne Kasolo Haruna ne balaba abamu ku b'eŋŋanda ne batandika okubayawumbaganya ne baleeta enkaayana kaakati beefudde abasasula abatuuze bakusasula akasente oveewo oba ne bakugamba gwe weegule bwe baba be bakusasula bakuwa obusente butono oveewo $5 million 3 bw'oba gw'oyagala okwegula bakusaba sente empitirivu naye kye baagala banyigiriza abantu abasinga babasasule baveewo bw'olemerawo mbu weegula bakuwa ekyapa kya kiwaanyi nga kya kiwaanyi kubanga biri munda biviira ddala mu gavumenti ne bwe munaakuba enduulu ewa RDC ne bwe munaaleeta simanyi state house anti-corruption simanyi anti-corruption biki unity tebagenda bayamba kubanga Museveni ne nyumba ye be bali emabega wa Muto Hardware ne Kasolo Haruna okutwala ebyalo 6 kati ne bwe muneekubira enduulu wabula bw'oba olimu olunyumungufu n'ogaana
bagenda kuwa ekyapa nga kiri fake bagenda kuwa obutwa bagenda kutemula oba mu accident oba kukuba masasi oba kuwa butwa oba kola biki kasita abangi babakkirizisa ne babasasula ne bavaawo abatono bagenda bakola elimination basobole okusigaza ebyalo mukaaga muto hardware ne Kasolo Aruna kale bannayuganda tubeere ku nsonga enkulu diversion zisuse ku social media mwabadde mukute Kenzo Entege n'amagulu nga gavumenti kubanga ddukira Kenzo ne Nyamutoro waliwo ekintu kye bazimba mu Nyamutoro naye nga balina okukimuzimba mu Kenzo abayambeko okukitambuza kubanga Kenzo yasangibwa serebu abantu bamumanyi buli lwayimira ne Nyamutoro ayongera okukula ku speed mu bantu kakati wazzeewo nga tumubuuza gundi zino wazifuna otya awadi zino tunnyonnyole oyiro yali yenkana ki kidomola kadomola chupa meka oyo wadidi mwasikisa oyiro ki okulya ebisiike ne bagenda ne batusuulamu ebifaananyi mbunga ali ne amuza ne muva ku nsonga enkulu eri ey'omubuuza awadi yazifunanga atya atubuulire ye ne didi ani abaavu kati olw'okuba gavumenti kigikuba Nyamutoro waabwe ekisiyaga kibakuba bagambye ekyo kiba kikuba NRM kikuba Kenzo Nyamutoro ne NRM nga gavumenti kati batuletedde amuza twabuuse tuli ku amuza no tuddeyo ku kiri tumubuuze Kenzo musiyazi Nyamutoro musiyazi batunyiga amapeesa kati tudde ku ebyo bannange naye bannange nandibadde ngamba nti oba temuweerera abaana oba muweerera abaana naye n'abataasoma basiru n'abaasoma basiru Kenzo olabe ente ze zirwana okufiirawo naye bannange Museveni kankunoonye mu jjaamu nakunoonya mu jjaamu nja kufuna n'ensonga za Junior muziveeko waliwo ekintu kye bateekerateekera Junior bali mu kukuza Junior kubanga ffenna babadde tebaagala Junior ffenna babadde bamunyiigira baagala kukomyawo Junior mu mitima gyaffe baagala kumufuula nga ye ya victim kubanga abantu bayimirira nnyo ne victim kati era olaba abaana bonna abasitulago wali Kadama unit muganda wange Air Force yonne wagirani Junior please Junior mumute agwe mu game park ensolo zimulye mumulekere family ye anti buli jatu gamba mbuno family ye simanyi mbuno emwagala simanyi mbuno bo basoma mbuno family ya bwengezi mugende mwekuba ebitafaali Junior mumulekere family ye mubiveeko mubireke waliwo kye bamuzimbamu bagala kumufuula kitaawe biri byabadde na jasiruwaza abantu mukaleke oba kitaawe wako sali akakuba embazi ku mutwe mubiveemu mukomewe tudde ku struggle Kenzo bwe muba mwagala okumubeerako tudde ku kiri muve ku byamuza tudde ku kiri kangene mu politics wali atabadde mungi naye maama mu politics walwaleera wonna era tuli mu revision almost kansooke mu mawulire gano amawulire gaagano gali 2 dakiika 5 dakiika 3 dakiika 8 mujjukira emirundi gyenzize nenjogeranga ku mwanyi okuli gye salinga emwanyi n'ente salagana timugenda kuli gye salinga ente ulire gulire lino akati ministry y'ebyobulimi engeri wamu n'ekitongole kikola ku by'emmwanyi mu ggwanga ki Uganda Coffee Development Authority batongoza kaweefube w'okuwandiisa abalimi b'emmwanyi okutasooka nga 3 December omwaka guno. Kino kijjidde mukadde ng'omukago gwa Bulaaya Uganda gyesinga okutunda emmwanyi zaayo kyegujje guteeke obukwakkulizo ku mmwanyi ziva mu Africa okwereekerezebwako obukakafu obulaga nti tezaalimwa mu bitundu ng'obutonde bw'ensi bwasooka kusaanyizibwa. Omusasi waffe kaabitumalirireyo.
ennaku z'omwezi 3 Desemba omwaka gwa 2022 omukago ogutaba amawanga 27 aga Bulaaya ng'oggyeko Bungereza ku European Union gwayisa obukwakkulizo ku bintu ebitundibwa e Bulaaya nga bifudde ku ssemazinga Africa. Obukwakkulizo abakulu bano baabwesigamya ku nteekateeka zaabwe okutangira okusaanyaawo obutonde bw'ensi naddala ebibira ne kisalibwawo nti mpaawo kirimu oba kisolo kijja kutundibwa mu mawanga gaabwe kabya kibanga we kirundiddwa oba we kirimiddwa wabaddewo obutonde bw'ensi obusaanyiziddwawo naddala ebibira. Ebirime ebyanokolwayo kuliko emmwanyi, kokowa, ebinazi, soya, emiti omuva embaawo, amasanda ko n'ente. Bano bakomba ne kwebaza eriibwa nti singa ennaku z'omwezi 3 Desemba 2024 ziyita ng'abalima n'okulunda ebimenyeddwa waggulu si bawandiise okuyambako bano okubalondoola obulungi eby'okutwalayo emmaali babifuuwe mu ng'ombe. Olw'okubanga alinda kiggweyo yafumita mukira enkya ya leero minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi Frank Tumwebaze atongozza omulimu gw'okuwandiisa abalimi yonna kiyambeko okumanya omuwendo gwabwe okukakasa nti emmwanyi zaabwe zituukana n'omutindo ogwetaagibwa amawanga ga Bulaaya. Ngayagaliza embizi muhoozi y'embizi okusinziira ku Tumwebaze kwe bavudde basooke n'emmwanyi kwe kuba nti ebitundu 6 ku buli 100 ku zo zitundibwa Bulaaya ate nga zikwata kyakubiri ku bintu Uganda by'etunuulidde okuggyamu akasimbi akawera ng'oggyeko amafuta. Mukiraba kati obugaga bwaffe bwonna buli awo tewali muzanyo wano tulwanirira maali yaffe bajjajja baffe gye baatandikako so tujje politics mu bino era tukwatira awamu tutunde emmwanyi bwe tumala kutunda emmwanyi tugende ebya yero ne bulu. Ono akakasizza nti okuwandiisa abalimi b'emmwanyi tekulina kigendererwa kyonna kikusike wabula okulongooseza abo abagirima akatale gye bagitunda. Tewali agenda kugamba leeta omusolo no ab'omusolo ba musolo bati kino kyakubayamba okukakasa omwanyi gwaffe guva mu ndimiro ezitaayonoona butonde bwa nsi. Mu nkola eno tukitegedde nti abakugu mu Bulaaya bakweyambisa tekinologiya asobola okukenga ng'asinziira mu bbanga owa Google Map okumanya ekifo awatuufu awalimiddwa emmwanyi ezitwaliddwa katale kaabwe okukakasa nti tewali bibira byasooka kutemwawo. Okukakasa nti enteekateeka eno tegenderedde emmwanyi zokka minisita atubuulidde nti abalimi abalina n'ente nazo zaakuwandiisibwa omulundi gumu. Tukuwandiise ku bw'omwanyi faama awo olinawo ente data y'emu ejja kukavalinga byonna so tujja tutambule mpola. Abalimi abavubuka abeegattira mu kibiina ki Young Farmers Federation of Uganda batubuulidde nti mpaawo kabi ke balaba mu kuwandiisa balimi newankubadde ng'akadde akabaweereddwa katono ddala. Njagala tujjukire nti emmwanyi oba abali mu mmwanyi amaka o household eziri mu mmwanyi ziri akakadde kamu emitwalo 800. Okuwandiisa olaba n'ekya national ID kyagaana. Balina obweraliikirivu nti abamu ku balimi bandigaana okwewandiisa kubanga batono kuba abategeera obukulu bw'enteekateeka eno. Ojja kujja ku faamu yange oli akuggirayo ejjambiya tewazimusimbira tewamuteerako ssente so kitegeeza ki nti tulina okusooka okusomesa abalimi. Kati basabye ne gavumenti yaako neeteeka omukago gwa Bulaaya ku nninga ng'oggyeko okuyisa obukwakkulizo kubeeko engeri gye guyambamu gavumenti mu byensimbi n'ebikozesebwa okusobola okuwandiisa abalimi b'emmwanyi mu ggwanga. European Union nga bwe yateekawo etteeka naye ate nga banyumirwa nnyo okunywa kaawa waffe bandibadde batuyambako ku byuma ne ssente okulaba nti etteeka eryo lye baagala okukola lituukirizibwa. Amawanga ga Bulaaya gagula emmwanyi za Uganda ezikola ebitundu 6 ku buli 100 nga n'akasente Uganda keefunamu kajja kalinnya nga mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde ensawo z'emmwanyi obukadde 613 ze zaagulibwa e Bulaaya ne ziyingiza ensimbi ezisukka akawumbi ka $1 kalamba kubanga n'ekigule nga bwe kidda. Nzijukira bulungi olunaku lwe nayogera ebintu by'okubijja essalinga ente n'emmwanyi nabagamba mbyogedde nze mukwerege leero bwe mutasituka kulwana mujja kuba bakwerege kati kunze namwani mukwerege mbagambye leero tuli mu revision mujjukira olunaku lwe najja nenjogera ku musajja gwe bayita Ben Kavuya nembawa n'ennamba ya Ben Kavuya mujjukira lwe nayogera ku Ben Kavuya nga njogera ku by'abamanerenda mujjukira lwe nayogera ku Ben Kavuya ekintu kyonna kye bakola bakireeta bakulaga nti gwe ofunamu
bali mu kutwala ggwanga na kututwalako buli kimu ekyaffe buli kimu. Njagala kwebaza His Excellency Kyagulanyi weebale kujja n'okugula ebisowaani biri wamma. NTV akaongezi waliwo teeka ekambwe olukiiko lwa minisita luli mu kuteekateeka okusobola okusaba okutaasa bannayuganda babbibwa abawozi b'ensimbi bayita money lenders mu ngeri etali mu bwenkanya. Bino birangiriddwa omukulembeze w'eggwanga yennyini ng'agamba nti ye bano yabakoowa okukozesa abantu endagaano ezitunda ebyo bye baba basingidde ate ng'ekiti bw'obawulira boogera wano owulira ddala nga babalowoozezaako ky'ogamba kati tewaliiwo mateeka agaliwo tegasobola kuyamba bantu butabbibwa bwe batyo. Tegaliiwo. Tewaliiwo tteeka lisobola kuyamba muntu abbibwa mu nzira eyo. Lwaki bagenda mu tteeka eddala? Buli kintu kyo bagamba etteeka ekambwe. Gw'olowooza kambwe kuba liba manerenda. Jjukira bamanerenda baabwe. Ne ssente ze batuwola zaffe ezibeera eza bajeti ezibeera ez'enguudo ze babawa zijja zituguleko ebyaffe. Ye Museveni atwavuwaza. Museveni wamala okutwavuwaza n'atutikwa obuvunaanyizibwa bungi nnyo wabula n'atwavuwaza. Waliwo ekyawandiikibwa kiri mu kitabo ky'okuva essuula kiri mu ssuula y'omunaana ndowooza n'ey'omwenda. Musa yagamba Falaawo nti leka abantu bange bagende, Mukama agambye ffe tuleke tusooke tugende tuweeyo saddaaka. N'agamba bwe muba mugenda temugenda na bintu, temugenda na nte, ente muzireke n'ebintu mwe mugende. Musa n'agaana mu ssuula y'omunaana ndowooza lunyiri lwa 25 oba yes lwa 28 awo mu kuva 8:25 awo. Mu ssuula y'omwenda n'addamu Falaawo n'amugamba bw'ati, genda n'abaana mu batwale naye ente muzireke, ebyobugagga mubireke, mugende n'abaana. Omanyi kiki yali ategeeza? Bw'aba n'agenda n'abaana nga tebalina kiyamba baana bajja kudda. Kubanga omwana ayagala amata, ente yebeezaawo omwana, ayagala Museveni akwata ebyobugagga n'akulekera abaana ne school fees omuyitirivu ennyo. Kati nga bw'obirowoozaamu olina okulya 5 oweeyo NUP oweerera abaana b'Ebungereza. Amenyesa Falaawo yamenyesa abaana ba Isirayiri obuvunaanyizibwa, yabagamba mutwale abaana naye ebyobugagga byo mubireke. Musa n'aba mugezi n'amugamba tetusobola kugenda n'abaana nga tetuyina bya bugagga byaffe, tugenda nabyo. Kati kye kino Museveni kyakola abatisa obuvunaanyizibwa naye ate abajjako ebyobugagga byammwe. Tewaliyo tteeka lye bagenda kuleeta nga liyamba ggwe eyeewola. I repeat, teririyo. Kubanga ssente ze batuwozesa zaffe, gwe teweewuunya nti Omunyarwanda abundabunda afuna ssente ezimubeezaawo mu Prime Minister's Office ku Apollo Kaggwa ate ye manerenda mu Uganda. Omunyarwanda abundabunda ye manerenda mu Uganda, ssente bazijjawo abababundabunda. Baddira ssente zaffe ne bazibawa batuguleko ebyaffe. Museveni ye n'atunyiga n'atwavuwaza n'otema ku ttaka. Edduuka ne likulemerera n'olitunda goodwill. Okitegedde? Kati olw'okuba kiri mu interest nga ye manerenda omukulu yabawa ssente, tewali tteeka lyagenda kuleeta nga liyamba bannayuganda. Naye wano mu kukukkirizisa era abantu abasinga ne parliament ababasiru ba parliament bajja ddiwagira mu butamanya nga ffe twabyogera dda. Sababa Ben Kavuya ye presidenti w'ekibiina ekifuga bamanerenda mu Uganda yonna. Covid bwe yamukwatira ebweru batwala ennyonyi ya Uganda ne baleeta abantu 3, Kavuya, mukazi we n'omwana, okuva oba US oba UK oba Seattle UK, ne bajjira 3 mu nnyonyi, Kavuya, mukazi we n'omwana. Kituufu kubakola si kutonda. Basabalamuzi okuva mawanga 16 agakola amaserengeta n'obuvanjuba bwa Afrika bali mu kibuga Kampala okwongera okutapula emitwe okulaba nga bavaayo n'enkola enayambako ebitundu byabwe okutuusa obwenkanya ku bannansi b'amawanga ago. Kabakyaza era n'omuzi wa kuno Alfonso Owinidolo ategeezezza banne nga bwe basisinkana okusoomoozebwa kwekumu omuli amasiga amalala okubayingirira socio-economic underdevelopment, poverty, high cost of legal services, ignorance, corruption, gender chauvinism. The conditions of employment for judges and other judicial officials are not attractive, with very low salaries
and shameful post-retirement packages. Olukungana luno lwetabiddwako n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era n'atendereza enkola egobererwa kkooti za kuno. Kyokka ono si musanyufu n'engeri kkooti za Africa naddala Uganda gye zikwatamu ensonga ezirimu ebyekuusa ku nsimbi, gamba ng'endagaano ez'ekimpatiira ezigabibwa abawozi b'ensimbi oba bamanerenda n'abo be bawola. Manerenders are becoming a problem. They go to our villagers, cheat them, charge them extortionate. Inflation rate in Uganda is very low. It's only 3% or even lower. But you find people charging 240%. In the economy where inflation rate is only 2%. Why do you do that? Museveni agamba nti bano banyunyusa abantu okutuuka okubaavuwaza nga bawamba ebintu byabwe ne babitunda nga basinziira ku ndagaano ezitakwatagana ze babawo okussaako emikono nga bayagga okufuna ensimbi. So a lending contract is hidden as a purchase contract. But me, if it was me, if I was the one sitting in the case, I would say, how can a house in Munyonyo cost 1 million shillings? You can see from the content of the so-called contract that this could not have been a sale, it was a borrowing, but just using the ignorance of these people. Museveni azzenga asojja abawozi b'ensimbi ku mitendera gyonna bagamba nti ekigendererwa kyabwe ku mpisi kya kubayamba wabula okwezza ebyo bye babasigira bo beefunire amagoba. Wabula ku luno abalabudde nti baleka manye ng'akoza n'owebbwa kubanga akaseera kaabwe kali mu kuggwako. I want to bring a law to fight money lenders. Ekyebuuzibwa buteteeka lino bwe linaakola mu mbeera nga buli omu mu katale asalawo emiwendo nga bw'asiimye nga ne banka zennyini ezirondolwa banka enkulu zizimuula ebiragiro bye ziteekako ne bakola bo ebibawa amagoba amangi. Museveni ye yakola bw'ati. Addira abantu n'abazanyisa ddate yenna ye n'asigala mu kadirisa ye n'asigala eri wala buli lwavaayo aveeyo ng'akulaga nti ali kiriini. Era bw'owulira by'ayogera oyinza omusapootinga bulungi nnyo okuleeta etteeka eryo. Kati bagenda kuleeta etteeka batwale ebyobugagga byammwe mu mateeka. Nkugambye Museveni bakwata biliyoni z'ovumane ne bazimuwa azimba eddwaliro lya Lubowa zaalagawa Abanyarwanda ze batuwolako. Abanyarwanda sente ze batuwola baziwa Museveni nga za Lubowa hospital, specialized hospital, n'azibawa bajje bagule ebyobugagga babigulire Abanyarwanda babimugulire. Bayibuli egamba mu kitabo kya Olubereberye essula na mumeka mu 2 mumeka. Bayibuli egamba bweti abo bomaze okumalayo egundi ana mumeka mu. Bayibuli egamba nti Yusufu n'agulira Misiri yonna n'agigulira Farao. Ettaka n'abantu abalituulamu bonna Farao yakola strategy ne babigula byonna ne biba bya Farao. Ettaka ly'omu Misiri lyonna ne liba nga lya Farao muntu ogwo. Ng'abantu be baalima emmere yaabwe enjala egudde n'addira emmere yaabwe gye baalima n'agibaguza ne batunda amataka ne bakola batya nga poliisi ebamalako ebyabwe. Farao yagitudde wakati wabula abalaga nti abayamba naye gye bwagwekerera Bayibuli egamba nti ensi yonna ne bagigulira Farao. Etteeka oyo ani Kavuya nakamukolako episode zingazi ngambalabula ku bintu ebyo. Kati ba Museveni uwulira mbu okuleeta obwenkanya mu Uganda babadde balina okusooka okuleeta olukuŋŋaana olwa Sekafa simanya amaserengeta n'amakirira n'amambuka ga Africa bonna batudde Uganda okusala entoto okuwa bannayuganda obwenkanya. Obulya bwe batudde yivatinga ekyo kyetaagisa kutuuza lukuŋŋaana nga bwe balimba ab'omwakyoli nti palamenti erina kutuula waabwe basobole okufuna Arua efuna amasanyalaze. Okimanya Arua terina amasanyalaze mu disitulikiti z'omu Uganda naye ng'okuva ku Kaluma okugenda Arua okasukawo ejjinja. Kaluma eyo nvuddeyo. Waliwo ekiwandiiko ekyatambudde eky'abampuuga bannannyini ba People Power Front. Museveni ali mu kukolera najja kyenvudde bagamba nti ebintu bino byonna bye tugenda okuyogera leero tuli mu revision. Era okuva lwe natandise tuli mu revision yekka kubanga olumu twerabira ebintu bino
owulidde ekiwandiiko kya People Power Front bagiwandiisa dda FDC byagenza okuwandiisa gundi negamba Electoral Commission wali abawandiisa People Power Front gyeri era eri active eri underground nga bulijjo tubagamba ebintu bino nalabyeko Mpuuga alina gye yagambidde Mbuno His Excellency Kyagulanyi asiimuuka Mbuno bamumanya Mbuno asiimuuka naye ne bamuwagira kati ate mwe muli basibu okuwagira yasiimuuka bwabanga yali asiimuuka namwe mukimanya asiimuuka ate ne mumuwagira mwabalamu ate muli basibu nnyo newunyiza Mpuuga era njagala okwebaza nnyo okwawukana n'abantu abalala bonna nebaziza nnyo njagala kwebaza nnyo abantu ababadde ku mukolo gwa Mpuuga olwatuuse ne bakuba engome nganda nga bayimba oluyimba luno Mpuuga n'abiibyamu bannange Mpuuga teyabba ali kundiri pulese mukute egenda nakufa Mpuuga teyabba bamulanga kipuuga Mpuuga yatubba mumula Mpuuga n'azina Mpuuga n'akola ki n'azina senga God forbid musiraamu ky'omulungi mukwano gwange atayombe uptop tajja yomba wange nani omulala n'ekiseka wuma lukiseka naye mukwano gwange senga tubeera mu debate ne wabawo debate ey'amaanyi nti kiseka ne uptop baalidde embizzi kati ne lutandika baalidde embizzi tebalidde embizzi lwaki batuuka mu kifaananyi ekyokubanga abasiraamu baalidde embizzi bwe basanyuka ne bagamba nti omusango tugusinze kuba tetwalidde embizzi baba bagudde nkugambye baba bagudde ekyasuula full figure kukkiriza kukola DNA ne simple K simanyi simple K kasi tokkiriza okugenda okukola DNA kitegeeza biri simple muchala simple presidential advisor okukkiriza okukola DNA ne simple kitegeeza kiri era weewaawo kimala Mpuuga ow'ekitiibwa Mmengo gwe yateekateeka oyingira otya mu kusanyukira oluyimba lwa Mpuuga teyabba okudisikasingako nti oli mubbi oba toli mubbi kimala mu nsi ey'abategeevu kimala okulizayininga nkuwa ekyokulabirako eky'omuntu eyali credible nga yafaananya ekitiibwa kye omugenzi Muhammad Kirumira yali osi w'ennansana ne bagamba ngu yabba chapati ya making sure nti process yonna ekolebwa bulungi mu ttaala poliisi yali emuwozesa ne yagala okugobawo amawulire n'agamba no amawulire gabeerewo era omusango bwe yagusinga n'agamba sidda mu poliisi n'agamba ndekulidde ne bamugamba olina okukola n'agamba sijja kukola yatuuka kukubwa amasasi nga yeewaliivu yalekulira ku mpaka wulira Kirumira mufu naye mulamu Mpuuga mulamu naye mufu lwaki mugaana okudiscussinga ku bya ssente ezo mu parliament omusajja Kirumira ya making sure ti omusango ogwo gutambula si kwewaabira yagamba bampabide kamera zijje tuwoze nga tuli mu kamera Mpuuga bw'oba tewabba lwaki mugaana ensonga eyo okugenda kuwansadira parliament lengera embuzi mbo Mpuuga teyabba Mpuuga yatubba bannange Mpuuga yatubba mama Mpuuga ye mubbi mama nekyo kikirabanga wamawulira Mpuuga bakola ekibiina bulijjo kye tubagamba mujjukira bwe najja ne mbagamba nti nno ba Mpuuga bateesa bagenda kukola omukolo omunene gubeereko n'ebikolwa Besigye ajje ng'adduka ng'akutta akati akakwasa Mpuuga adduka agenda atomera akaguwa mujjukira episode eyo mu kiwandiiko kyabwe ekya People Power Front bagamba bwe bati ekyabakoze ekibiina ekyo bagamba Museveni bagenda kumakinga sure nti ekyo ekibiina kye kisikira nuupu mujjukira nga mbagamba nti bagenda kukola ejjengo eriri artificial bannabyabufuzi basale eddiiro nga bayingira sayidi eri ewa Mpuuga ne ba musicians abanene ne ba politicians ababadde independent nabawe ekyokulabirako kya Nsereko Kagege Kawuta
Kawune nsereko Kawune nsereko Mudeke omanyi Mudeke empune bagita Mudeke yena yasamalunga ngunda linga kabega kakalirire wamawulira ekibiina kyabwe bakakasizza Museveni bamukakasana bamugamba kino ekibiina kye kigenda okukujjako Nuupu fe tugenda kukola bwe tuti tugenda kukola ebifaanana Nuupu byebadde ekola tuwuddiise abavubuka nga tubaterawo ebintu ebifaanana okubeera ebibayamba naye nga tebibayamba ebyo ebikezo bibawoninga mudda ebyo simanyi muno mugenda kukola sabbuuni simanyi ow'amazzi simanyi sabbuuni ow'ebiki simanyi sabbuuni ow'embwa simanyi ebyalaani nababuuza kati essaawa zino oli kubadde ebiraka mu kyalo ekyalaani ebunjakko ewaffe ebunjakko olirinda ddi omuntu abantu batambula nga empale amagundi gali bweru amatama nkugambye embanga ziri bweru talina ssente bisatu zikubisa ne bw'aba anakuba ekiraka okuba ebiraka ebyebisatu bisatu onookuba ebiraka bimeka okutwala omwana asome secondary ezo zonna strategy zaabwe za kutuwuddisa mujjukira bwe nabagamba ku bintu by'emyoga byonna babirina nti bagenda bikola okutuwuddisa okwefuula nti batulowoozaako nakubuuza bakuwa akabodaboda n'okavuga miliyoni 12 kaggwawo zaakawera miliyoni 8 kaboda ne kaggwawo oba gwe ne bakukuba ennyondo bagambye bwe bati mu ekyo ekiwandiiko kyabwe bawuddisa abavubuka nnyo okubajja ku Kyagulanyi n'okubajja ku revolution kubanga Kyagulanyi kyabakola kyakabi nnyo nti kubanga bwe kiba si kyeto Kyagulanyi takyasoboka nga bo bennyini be boogera nti Kyagulanyi takyasoboka eyo point yetulese mu politics w'olwaleero ow'ekigambo kya Katonda mu Bible and politics awo tugenda osoma bagambye Kyagulanyi takyasoboka bonna kati balina cooperatinga nga ye under democratic way nga balinga bali mu byobufuzi mbu bakwata opposition yonna bagivuge bagikyuse bagitwale wa Museveni era baagala ebiwayi 3 bamugambye tugenda kuyambako ku politics ona radical owa change eyaddala Bobi Wine gye yaleeta mu bantu nti Bobi Wine asigale ku side yeffe tukole tugenda gata opposition yonna bulijjo tetubagamba ebintu ebyo bulijjo sibibagamba bagate opposition yonna ebibiina byonna bikole coalition biyingire mu umbrella emu nti bamaking sure bwe muba mugenze mu kulonda mmwe kwe mwagala Museveni addira ababaka be bayagala mu bitundu tebagenda kujjira ku NRM bajjire ku kaadi eyo gye bagenda okubanga bagigabe oba ya PPF People Power Front kati omubaka abadde ow'NRM agiraawo wabeerewo omubaka oyo n'owe NUP babba wa NUP bawooli mugambe kasa naye opposition nti basobole okumalawo politics wa Bobi Wine gwe yaleeta ow'obutakolagana na gavumenti nti bo bagenda kukolagana ne gavumenti from day one mpaka ne mu kukyusa obuyinza bawagire muhoozi abemasaka muwulira bwe bukyenkya nga omutwe gwa mpuuga guli gwokka n'ekiwuduwudu kyokka eyo y'ensonga kubanga eggwanga lyaffe ddene okusinga mpuuga eggwanga lyaffe ddene okusinga Lubega Mukaku ne Michael Mabike eggwanga lyaffe ddene nnyo okusinga omuntu yenna tetugenda kutuula nga tulaba eggwanga lyaffe nga mulitunda muliguza Abanyarwanda bannamasaka muwulira mutabani wammwe gundi gyatutwala muwulira byakukuta nabyo nabagambye babashwalinga baagala kwekyusa be bati bo babeere mu gavumenti ne mutabani wa Museveni nga Museveni avuddewo ebintu bino byonna bulijjo tubibagamba bagambye Kyagulanyi takyasoboka abantu bonna bali wakati mu kyenji kati tebakyasaana kusiba busibi tebakyasaana kuba bukubi tukole ebyabwe ffe twenyige waabo ne babulira Museveni engeri gye bagenda obikola batwale basende NUP eveewo nti nga bakutula mu baliidaazi ba Nuupu nga babagula ajja gwe bagula ajja gwe batwala nkugambye empuga lwe yategeka akalulu gwe yategeka omukolo gw'ogw'e Masaka bagamba abantu temwewuunya kyemugenda okulaba temwewuunya Kyagulanyi talinayo MP no
ba MP wonna bagenda kujjula wano abenalemu bagenda kujjula wano ba minister bagenda kujjula wano kubanga kino ekintu Mpuuga yasobola era transition ya Mpuuga era ne Ssaabasumba we yabyogererawo wennyini wennali simanyi ne Katikkiro kofe katusoke tukwate Ssaabasumba ettaanyi ebiseera ebyo twetwala ne Sister Rose omanyi Sister Rose tayagala kwogera ku Eklezia Katolika bannange Sister Rose Eklezia nze ndi faza njagala nnyo Eklezia Katolika by the way nze njagala nnyo eddiini zonna nyigira nnyo omuntu atalina ddiini era oyo omuntu muwalana nnyo naye omuntu ayina eddiini yonna ne bwe buba Busiraamu kati nga nze omulokole omuntu yenna bw'aba ayina eddiini gy'alimu olwo oluguudo lusobola bulungi nnyo okumuleeta ne lumutuukisa mu mazima ag'obulokole era ze sina musiraamu gwempalana n'ogwo kuba kijja muwanguyira okuva waawo okulokoka bw'oba otambudde olugendo ng'oli waffe Buwama n'ofuna omuntu n'ajja n'akusuulako ekyengera era weewaawo kati awo Kampala osobola omuyingira kuba omubeera kumpi awo ne bw'ofuna ow'akagaali akutuusa e Kampala ekyo eddiini kyetuyambako okuyingira mu bulokole kati Sister Rose nze sina kizibu kyonna ku Eklezia oba ku Ssaabasumba naye bwe waba wayingiddewo ekintu ku Ssaabasumba sisobola butamutaasa era nali ntaasa Ssaabasumba obutagenda wa Mpuuga by the way bwe bakutumanga abantu abalina empisa tondekanga bwe bakutumanga omuntu arespecting abantu tondekanga naye omuntu yenna bw'aba azanyira ku kintu ekiyitibwa Mpuuga abakufuna Ssaabasumba e Masaka twandibuliddwa we tunywa amazzi Mpuuga olaba ne Mafia Mayiga naye abakulinnyayo era kyakuba Mpuuga kubanga mubbi munne Mayiga teyagendayo n'okubanga Oweekitiibwa Ssaabasumba Ssemwogere teyagendayo Mpuuga kyamukuba n'olwaleero akyakinywerako otuzza awulira afwa kati bateesa okukola bwe bati okukola ebintu ebiwuddiisa abavubuka bave ku nkyukakyuka bave ku Kyagulanyi then bazimbe opposition gye bagenda okukwata bagizeyo mu mikono gya Museveni mu statement yaabwe beeboogera nti Bobi nti okumalawo NUP n'omukulembeze waayo kati awo bwengendera mu kigambo kya Katonda otegeera ddi nti olina kyokola otegeera ddi nti kyokoze kyekyo buli lwolabanga omulabewo alabye achievement yo buli lwolabanga omulabewo alabye impact most especially oba especially kubyombi ekituufu kyeki most especially the positive side of it nga kyokola akiraba ddala kyekyo omanyanga nti olina kyokoze omulabewo bw'atakwatibwanga bujja manya nti okyalina olugendo lunene nnyo olw'okukola Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tugenda mu kigambo kyekitukuvu nkukowola mukwano jangoke osomese oyigize batabani bone bawalabe ekigambo kyo kibe kiramu kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo nange oluvannyuma lw'okubuulira nange nneme okubatasaanira mu Kristo Yesu Omwana Katonda ayinza bino tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Wulira kati politics asigadde yenna ali awo mu Bayibuli Lubereberye 26 omulabewo bw'abanganga tannaba kuwulira by'okoze kitegeeza tonnaba kukola omulabewo bw'aba tonnaba kumweraliikiriza kitegeeza tonnaba kukola omulabewo bw'aba ali mu comfort zone kitegeeza you have the long way to go ekyawandiikibwa kino nakisomesaako bw'olabanga omulabewo ng'akitegedde era ng'akiwulidde bulungi omanyanga nti oli watuufu ate awo onywerezangako ekyo ky'obadde okola Bampuuga be bakkiriza nti tewakyaliwo kintu kyera kisobola kusitopinga Kyagulanyi Ssentamu okuggyako okuddayo okumuliira munda mpola okumuggyako abantu kyova olaba yaleese ekintu people power front Mpuuga ne bw'otwala Kavule bw'oba oyagala ne Kavule tumukuwe opaletingiraawo gwe kyonna ky'owulira ekya Nuupu ky'oyagala bw'oba oyagala luyimba lutwale tuliyambala nalwo lutwale ffe tunoonya olulala
lutwale tunoonye olulala ulira mpuga ulira kigenda okutukako mpuga bw'oba oyagala okumanya kigenda okutukako gende Namasagali omusajja yajje Namasagali n'atandika Namasagali omusajja omu n'akulira Namasagali n'ayitimuka gavumenti n'emutwala gavumenti ngagga nnyo okusinga omugenzi oyo Faaza simanyi Dimitri naye olw'okuba ye yaliye gavumenti namba yalemwa okuwanirira Namasagali naggwawo nga byonna bireseewo n'ekyapa yakibalekera ekya Namasagali n'abayivu abayite Namasagali be basupiika Kadaga abantu abayite Namasagali bitatuule Kadaga mukama wange Kabushenga simanyi baani be Namasagali yanizi naye Namasagali bonna bali awo Namasagali bonna yenna bw'omusanga ali awo Kadaga yenna atunula Namasagali Namasagali ekyali ekitiibwa kya Namasagali kati kivume kya Namasagali kati Namasagali yafuuse kivume ekyali ekitiibwa nga bw'oba ova Namasagali abalala teboogera naye gwe wali omanyi kibaite okusomera mu ssomero eddungi nabeera ewaffe ebunjako nga nsomera ku Maranatha High School najooga ekitundu nga ku Maranatha High School first term nafuna 28 best subject political education first term naye nga bwonsanga ebunjako ettaka ndirinya ndisaasira saagala ddirumya ogamba nga naye bannaaye Maranatha High School bannaaye najooga nga nze yafunye 28 ku 100 bwonsanga ku kyalo nga nkuŋŋaanyiza abasiniya bonna ab'oku kyalo nze mbaliiramu nagamba Katongola alina omwana bana oli omwana mugezi Namasagali bwetyo bwe yali ng'omuntu wa Namasagali gw'omumanyi kati lwaliro okutwala Namasagali bakutwala kubunjako primary school ndeke namwe leka bave mu comment section olunaku lwatuuka enjala n'egwa nannyonnyola eri yali njala ey'emmere y'ebyokulya mu Uganda mwajjamu enjala y'ebyobufuzi Essula ya 26 ne wagwa enjala mu nsi endala so se ey'olubereberye yagwa mu nnaku za Ibulayimu Isaaka n'agenda eri Abimereki kabaka w'Abafirisuuti mu Gerali Mukama n'amulabikira n'ayogera nti toserengera mu Misiri tula mu nsi gye nakugambako beera mu nsi eno nange n'abeeranga wamu naawe era n'akuwanga omukisa kubanga ggwe n'ezzadde lyo ndibawa mu ensi zino zonna era n'anywezanga ekirayiro kye nalayira Ibulayimu kitaawo era n'ayazanga ezzadde lyo ng'emunyenyeeza omu ggulu era ndiwa ezzadde lyo ensi zino zonna ne mu zzadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweerwa omukisa kubanga Ibulayimu yawuliranga eddoboozi lyange ne yeekumanga bye namukuutiranga ebigambo byange amateeka gange n'ebiragiro byange Isaaka n'atuula mu Gerali abasajja baayo ne bamubuuza ku mukazi we n'ayogera nti ye mwannyinaze kubanga yatya okwogera nti mukazi wange abasajja baawo baleme okunzita olwa Lebeka kubanga yali mulungi okulaba awo lwatuuka bwe yali akamalayo ebiro bingi Abimereki kabaka w'Abafirisuuti n'atunuulira mu ddirisa n'alaba era laba Isaaka yali ng'azanya ne Lebeka mukazi we Abimereki n'ayita Isaaka n'amugamba nti laba mazima ye mukazi wo nawe wayogera otyo nti ye mwannyinaze Isaaka n'amugamba nti kubanga nali njogera nti nneme okufa ku bubwe Abimereki n'ayogera nti kino kiki ky'otukoze omu ku bantu yandisuze ne mukazi wo ng'atalowoozezza naawe wandituleeseeko omusango Abimereki n'akuutira abantu bonna ng'ayogera nti buli anaakwatanga ku musajja oyo oba mukazi we talirema kuttibwa Isaaka n'asiga mu nsi eyo n'afuna mu mwaka ogwo emirundi 10 Mukama n'amuwa omukisa omusajja n'akula neeyongerayongeranga okutuusa bwe yali omukulu ennyo era yalina embuzi ze n'ente ze n'abaddu bangi n'akwasa Abafirisuuti obujja awo enzizi zonna abaddu ba kitaawe ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe Abafirisuuti baali nga bazizibye era nga bazijjuzize kasooka enkomekaawo Bayibuli egambye era bwe nasomesa ekyawandiikibwa kino ebiseera ebyo struggle yali ezitowa nembagamba enjala yagwa mu biseera biri ebya Ibulayimu Bayibuli egamba si yagwa mu biseera bya Isaaka eno yali kafungula nkete
nti singa ye yagwa mu biseera bya Ibrahimu kitaawe eno yali ndala nembagamba waliwo enjala ya change y'ebyobufuzi eyagwa mu biseera bya Amini n'Obote naye neegudde mu biseera bino ebyaffe si yemu n'eri eno nnene nnyo nzibu nnyo okusinga eyagwa mu biseera biri Isaka yali akiyina mu mutwe nti eyagwa mu biseera bya kitaawe yali yamunyumiza nti yadduka n'agenda e Misiri n'abeera e Misiri era gye yajja n'obugagga ng'agenze ne Saara era omwana enjala bwe yagwa n'ayagala adduka agende e Misiri nga kitaawe bwe yakola Bayibuli egamba Katonda n'amugamba nedda tebijja kubanga bwe byali ku kitaawo gw'ogenda kulwanyisa enjala eno mu nnwana ndala kitaawe yagenda Misiri gwe beera wano todduka lima wano mudungu wano bw'oba olima osimbe obaze Bayibuli egamba n'alima naye yali ayagala kikola ng'ekikwate era nembagamba waliwo enjala y'ebyobufuzi mu Uganda si ye yagwa si ye yali mu biseera by'Obote ey'omukinaana era abamu twali twagala kukola nga Isaka tudduke nga Ibulayimu bwe yadduka naffe tugende e Luweero n'agamba nedda temugenda Luweero nedda si Luweero ku kavule method ekizibu kirabika okuba nti kyekimu naye kino kinene nnyo waliwo method enkadde ezakijjawo naye ate Katonda agamba method zino mpya ezirwanyisa enjala eno ey'omulembe gwa Isaka temujja kukozesa ziri ez'omulembe gwa Ibulayimu Bayibuli egamba bweti omusajja n'asiga awo wennyini mu ddungu abalala we baali tebaasiga abalala we baali balowooza nti tebisoboka n'asiga awo Bayibuli egamba bweti n'alima n'asiga n'akungula n'agula embuzi n'agula ente n'agula endogoyi yasimba kawo n'akungula faamu z'ebisolo nti n'afuna emirundi 10 okitegedde awo Besigye wataafuna mu opposition bampuuga bwe babadde bazanyira ebyobufuzi ebyekisiru nga balaba ddungu ne basalawo okwewaayo mu mikono gya gavumenti ng'eddungu balabika nga balaba eddungu teririimu kantu ne beewaayo mu mukono gw'omulabe Mukama n'agamba Isaka wo bw'oba osiga NUP awo wennyini w'oba osiga awo nti abanaye tugende e Luweero kubanga n'okumulembe gw'abajjajjaffe Ibulayimu yagenda Luweero nti temugenda Luweero mugende ku kavuli nga tulabika tetulina kye tukola gwe tujja kimanya genda obuuze empuuga yagambye eki Bayibuli egambye bweti kabaka n'agamba gwe musajja gwe kati we tutuuse otusinga nnyo Abimeleki yagamba kabaka w'Abameleki yagamba otusinga nnyo musajja gwe va wano kuba otusinga nnyo bampuuga bayogedde batudde ab'opposition batudde ne Museveni mu meeting bamuletedde proposal balwanyise batya Kyagulanyi kuba atusinga nnyo mmwe ebintu bye tukola by'amaanyi binene kati njogera wano bali wali bameze olutiko kuba be basooka kweno video nga temunnaba kujja abo be bafaani bange number 1 bakuŋŋaana ne bateeka ku TV ne batula bwe bati oba ne bakwata essimu emu ne babeerako abantu 6 Mayiga kwali andaba Segona kwali andaba Mpuuga kwali andaba Museveni pampa ne bwebanga etobye yonna nga yagigize yonna neegera bwati tagikwatako mmala kumaliriza video ne balyoka bamutwala ne banoga essunsa ekikola ky'egundi ky'ensujju ne bamulongoosa ennyuma ne balyoka bamunaaza ne bakatwala ne keba akamala kulaba video yange mwe mwesiime munnange mwe mugenze okukola simanyi nga mulina wayipa ziyita mutya wayipa simanyi pampa simanyi biki ffe maama anoga wali ebikoola by'ensujju n'alyoka baddaye Mukama Museveni bamulongoosesa nsujju gundi bikoola bya nsujju naye lumu bajja kikulongoosesa nga omusana gwayase bulungi bwe guti obwo obujimbi ojja buwulira Bayibuli egamba etya Bayibuli egamba Abafirisuuti ne bakwatibwa ensaalwa ne bagamba gwe musajja gwe Isaka otusinga nnyo tuviire ebikokoma byabanga bya mutoyiri abantu abakulu naye Mukama bw'ova ku ssunsa n'ogenda ku gaali
kuma bate wavuga gari wasubu Abimeleki n'agamba Isaaka nti genda tuveeko kubanga otusinga nnyo amaanyi. Isaaka n'avaayo namugamba genda tuveeko kubanga otusinga nnyo amaanyi. Bampuga bajja wano ne beeyokoza bagambye simanyi oyo omwana asiimuuka. Sijja nabbi kuba yeri ebirungi byamu ebyo ebyekisiru. Mpuga ani gomanyira mbu asiimuuka. Mpuga sebo yagambye mbu oyo omwana twamuwagira twali tumumanyi mwali mwamusangawa. Mpuga wabeerako ne Kyagulanyi wantu wonna okujjako ngoze omujjako amasanyalaze ngoze ozunga. Kagabo yagamba bo mu byobufuzi ebyobufuzi kubaza na kubala. Kati ebyokubaza n'okubala bye bitutwadde mu kubonaabona emyaka gyonna nga bannabyabufuzi mubaza we mufunira mubala we mufunira mpaka Kyagulanyi lwazze nga ye revolutionist azze kukyusa ggwanga. Ribaleta sikubaza sikubala kujjako musajja kati mutandisa okutuula obufofofu. Mpuga mu kiwandiiko kyabwe mu Luzungu luli lwennyini bagamba atusinga nnyo era ekisobola tukoleyo ekibiina nga kimusemberedde mu njatula ne mu nkola kyova olaba naye alina bafutu soja bagamba lulimbu nno mbone tubeera ne bakandidate nga bonna boozambe ate olwasituka batandika kuyimba. Mugambye abayimbi temukyabaagala ate basooka kuyimba ate nga bakooye boozambe. Mpuga tugenda kuteekako ozambe okulonda kwonna okunaddamu okuba e Uganda ozambe agenda kwesimbawo nnyendo omukungwe. Ate nga tulina mu gavumenti mpya tukuteekeko ozambe otegeere kye bayita ozambe. Mpuga Mabikke ne Mukaaku tugenda bateekako bozambe mujja bawulira. Mpozi muve mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Bw'obanga tonnabakwasa omulabe oba tonnabamukwasa nsalwa nga tannakkiriza nti ddala oli musajja okyalina omulimu munene nnyo ogw'okukola. Abafirisuuti be bagamba nti omusajja atusinga nnyo tuviire ogende. Asimbe weemaze mu kiwonvu eky'Eggerali n'atuula omwo. Isaaka n'ayeerula enzizi z'amazzi ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe kubanga Abafirisuuti baaziziba Ibulayimu bwe yamala okufa n'aziyita amannya gaazo ng'amannya bwe gaali kitaawe ge yazituuma. Abaddu ba Isaaka ne basima mu kiwonvu ne balaba omwo oluzzi lw'amazzi amalamu n'abasumba ab'Eggerali ne bawakanya abasumba ba Isaaka nga boogera nti amazzi gaffe. N'atuuma oluzzi erinnya lyalwo Eseki kubanga bawakana naye. Wulira ogwasooka baayombera kulima ne bamugamba otusinze nnyo tuviire. Okulima n'okulunda kuba yalima n'abaza n'agula ebisolo n'abeera ne faamu n'abeera ne bacontractors ne basubcontractors mu mirimu gye ne bamugamba tuviire. Bayibuli egamba bweti n'asenguka n'agenda mu kiwonvu ky'Eggerali n'abaviira n'atambula n'agenda mu kiwonvu ky'Eggerali. His Excellency bwe yali yajja na DP yamugoba buli omu yamugoba paka lwe yagenda mu kiwonvu kyawali Kamwokya mwena mwajja muzunga. Yonna gye mubadde mumugobera amaliriza abasinzi. Bwe yagenda mu kiwonvu ky'Eggerali kibaddewo ebbanga lyonna Abafirisuuti we bali tebalemereddwa. Bayibuli egamba bweti n'azibukulawo oluzzi olwali olwa kitaawe n'aluzibukula nga lulimu amazzi amalamu. Uganda erimu amazzi amalamu naye Abafirisuuti be baabikka enzizi z'abajjajja baffe. Olutalo lwe tulimu lwa kugula nzizi. Abafirisuuti ba Mpuuga be baamalawo ensuku z'Ebuddu. Naye bw'obawulira boogera bakulaga nga abannabuddu era abalumirirwa Buddu bakulimba be baaziba oluzzi lw'amatooke. Be bali mu kuziba oluzzi lw'emmwanyi. Be bali mu kuziba enzizi z'abajjajjaffe. Bw'oba ozibukula oluzzi lwa jjajjaawo bwe tuba tuzzaawo Uganda tewabaawo kirala kye batugamba oba tubakwasa ensaalwa. Abavubuka distance yourself from those people please.
olutalo lwe tulimu lwa kununula ggwanga Uganda wonna we nkugambye Ibrahimu yagamba luti londawo gy'olaga. Londawo gy'olaga n'asigala mu kisenyi n'agaggawalirayo. Mukama Katonda ali naffe, Mukama atuwadde ekisa eky'okuzzaawo enzizi z'abajjajjaffe. Muve mu diversion nkugambye abasajja bagambye bagenda kuteekawo obu project obugulaza abavubuka babakozese kando. Okole bikando bibulwa akatale. Okole bisabuni bibulwa akatale. Ebyo byonna byakutugula. Ensonga enkulu yakutwala buyinza. Ne bw'onookola bikando nga tolina buyinza ojja bbirya. Jjukira bakutute mu kukola kando naye wayina edduuka bye baasuula. Kati bakutute no yigokola kando nga wayina edduuka ng'osuubula Nairobi, wayina edduuka ng'osuubula mu Kikuubo, wayina edduuka nga wonna wooli osobola okubeezaawo abaana bo, wayina emmwanyi zaakala, wayina ensuku, wayina olusuku, jjajjaawo mwayina ettaka kati opangisa, wabula bakugamba bakola ku nsonga zo, simanyi bakuwadde emyoga, simanyi miliyoni emu. Bagambye tubawugulaze, tubafuule nti waliwo kye bakola. Aba People Power Front eyampuuga gye baligirije salinga ne bagiteekayo eri. Bino byawula bye bali mu kwerwanya ne Lukwago. Ate mbune erinnya, ate mbwe erinnya, ate bakulimba Lukwago. Abasajja abo bayina enkwe, Abanyarwanda abo Abalundi abo bayina enkwe. Wulira, Lukwago kumanya alimba. Lukwago baava wano ku bya KCC ne bagenda eddundu. Mu kutaka bya KCCA. Gye bagula eby'okuyiwako kasasiro. Ne batuukawo Lukwago ng'ali ne Kiwanuka Mulima Mayuni. Lord Mayor ng'agamba ettaka lino lya KCCA katugira tuyiwako kasasiro. Tumugye ekiruddu. Ekiteezi. Kiwanuka Mulima Mayuni n'agaana. Era Lukwago ne yeegayira Mulima Mayuni nga bakulaga nti tebalina kye bakimanyiiko. Naye nga byonna ebyali bigenda mu maaso Kiwanuka ne Lukwago byonna nga babimanyi era bajja bakimanyi. Nze ngenda kuyogera gwogaane. Okugula ettaka eryo Lukwago yabirimu. Era nga naye sayidi ye alina Mulima Mayuni nga legal advisor we ebiseera ebyo. Ate nga akola mu Lukwago Second Company Advocate. Kati bajja ku ttaka ono agaana ng'ow'emukono. Lord Mayor asala ng'ow'e Kampala, Mulima Mayuni agaana ng'ow'emukono. Era nga tebamanyiganye. Era Lukwago mu bukodyo bwe n'ayagala n'okufukamira. Banne tosobola kukola bw'otyo. Kiwanuka otuyambe buyambi. Omanyi Kiwanuka oli mukambwe. Wali badde ogira ekintu netugira ekintu. Omanyi embeera gye ndi munzi mu Kampala ebisasiro bindi bubi. Lwaki oba n'omutima omubi Kiwanuka? Museveni ali mu kuteekawo obukubagano okukulaga nti waliwo opposition eri naye agitya era agigaana okuwandiika ekibiina. Era bali awo bakuubagana. Ayagala credibility, ayagala babeere ba victim bakaabe bakomewo mu mitima gyammwe. Otegedde bakomewo mu mitima gy'Abannayuganda bateekateeka okukola ejjengo ery'okusala okuva mu bibiina ne mu pressure groups bonna badde eri bakugamba olunaku lumu gundi ayingiddewo aliyo kisikaati abeegaseeko Kawune Honorable Kawune abeegaseeko ne gundi agenze ekiri wali mugende okutulako ku Kavule mugambe bannange leero bannaye People Power esaanyeewo bannange niyo pyesaanyeewo era bagende mu biwulire byabwe. Olwaleero NUP yeyongedde okutya entegetegeze zigifambye oluvannyuma lw'abannabyabufuzi abagundiivu bonna omuli ne Profesa Kwakulokoko nabo bwe bagase ku mpuuga. Olwaleero endulu zibadde z'amaanyi nnyo ng'ababaka ba palamenti 65 n'abaliko ababaka 706 bonna babadde ku kitebe ewa mpuuga. Era tugezezaako okunoonya akulira NUP naye tetumufunye kumbe tebamukubidde. Tusuubira okuba ng'aganya okwata essimu zaffe newankubadde tetuzikubyeko naye era abadde tajja zikwata. Bakulagire ddala nti NUP eri mu kaseera akazibu. Bakulagire ddala bampuuga babawe ssente.
kati babba akalulu tutuuke mu kalulu anti mwagala genda mu kalulu NUP olwaleero okulonda kukomekkerezeddwa n'okulangirira bakaba palamenti abalondeddwa wiiki eyise NUP yafunyeeyo basatu akalowoozo k'olwaleero mu kuteesa kw'olwaleero ogenda kukuba essimu otubuulire olowooza kiki ekisaanyizaawo NUP olowooza Kyagulanyi yakola ki ekyanyiiza abantu okubanga baamuvaamu n'asigaza aba MP basatu bokka nga luli abadde alina 7 atuwuliriza halo anti Kyagulanyi yajooga banne lwaki Kyagulanyi oyo yawalampa mpuuga oyo mwana omanyi talina mpisa nsinzidde wano ewaffe batulabire halo omanyeyo NUP yasukka ovuma abantu babalimba mbalengeza ebintu olumu ne mugamba mbunimba mwe mubiyita mbuno mbeera nsaaga saye mbuno biki byebyo gye baagala otutwala mpuuga ogenda kukera ku makya ng'omutwe gwe guli walanga n'ekiwuduwudu kiri walala weewaawo n'ebyo byambendimenti byammwe bye mulimu simanyi mbuno bigenze muligo simanyi bigenze biki nkugambye bujja kutya nga temulina nawe mutuula kubidibeyitinga mujja katemayo obudde bugenda kutya nga tosobola kusala kuyingira mu kibuga Kampala MP wenna wooli mulowooza munyigiriza Kyagulanyi munyigiriza ffe namwe bannayuganda bwe muba mulowooza mbu bampuuga banyigiriza Kyagulanyi banyigiriza ggwe baaziba enzizi z'abajjajja baffe musituka tuzibukule enzizi etusooka ze twakazibukulawo bakkiriza bagambye tubasinga nnyo bakkiriza bagambye Kyagulanyi NUP basinga nnyo bateekwa okukolayo ekintu naye nga si kyampaka leero bamuyingiremu munda beefuule nkugambye beesije kino ekintu akirimu babadde bategese okukola omukolo beesije adduke akwate akati akakwasa empuuga adduke agende atomera akaguwa bagambe beesije akomezzaawo obuyinza mu Buganda gye yabujja bw'oba oyagala okumanya nti olina kyo kati mwabadde bagamba mbu revolution tetambula simanyi tetulina gye tulaga simanyi Museveni tasoboka bwe batuula mu bisenge ne beggalira bakkiriza batuula mu bisenge ne bakaaba batuula mu bisenge ne batwogerako batuula mu bisenge ne bennyamira naye bwe tubibagamba mulowooza tulimba waliwo omuntu ambuza newiri obuvumu bw'oyogeza obujjawa nze ndaba ku Museveni ng'akaaba struggle abaana baagala butambi naye ara ogenda kunkubya empi z'abasajja basajja bagenda okunkubya empi wano naye tuobutambi njagaba ennambayo wano abantu bakusaba obutambi bannaaye mugenda kunnyambako nga mbagabidde ennamba kuba kati wano endaga abantu bajja kunkuba empi nze ndaba ku Museveni ng'akaana bannaye kati omuntu akoze atya bannaaye abaana mmwe baana mwe kambabulire buli mwana wa Nuupu oli kyakulwanyisa UN kyetakkiriza ekitakozesebwa ku mutendera gwa UN omanyize bayita zi continental ballistic missile yemmwe muli ba intercontinental mass destruction banayo oluzungu mass destruction weapon yeggwe oli okujjako nga weetoniyiza ne weefuula akantu era ojja kusigala ng'oli kantu nkugambye bwonnekakkanya n'obeera mpuuga okulya miliyoni 5 nga nze baali bampa billions ye bamuwa millions 5 bw'oneetoniya n'obeera mpuuga gwe bw'oneetoniya ne weeryamu 5 genda oli 5 mpuuga ze yakateekamu nga yeedifendinga yakateekamu 7 kyokka nga yalya 5 yakateekamu 7 neewe ojja kutundawo bw'owulira nga abafirisuuti bagamba nti obasinga nnyo ng'omanya oli ku mulamwa buli abadde aweddemu amaanyi mu revolution situka waliwo maama wange omu abadde w'amaanyi nnyo mu revolution yangambye wire nkubuulire sijja kyogera leka nkireke sijja kyogera kati wabadde oweddemu amaanyi ddamu amaanyi ogume omwoyo abafirisuuti bakkiriza nti tubasinze nnyo era Isaaka yabasinga buli kye yakola ne bwe yagenda mu kiwonvu ky'Eggerali era yabasinga
yonna gye yalaga yabasinga buli kye yakwatako yazibukula enzizi zonna n'asima n'enzizi ezize empya yakola ebintu n'abateeramu n'ennyeebwa mukama abawo omukisa webale mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza mukama olw'olunaku lwa leero tukwebaziza olw'ekigambo ky'ekitukuvu mukama taata webale okwasa abalabe baffe ensaalwa kati twagala obbakuba ekitengo n'entengero waliwo gunabbo by'ogubeera mutoyi gubeera mukola bwe guti guyugayuga bwe guti gubeera mutoyi z'omu byalo buli we batulabako babeeraawo nga bayuga bayirawe n'ogwo ogunabbo by'ogwo ne muba nayinza endabyo ebintu gunabbo by'ogwo baguyita bata guyina amagulu mawanvu gubeeraawo nga gukola bwe guti era abakazi abaloga oba abasajja abaloga abakazi ng'oli abadde yefulo wa kabi bakulogira mu kinabbubi ekyo ne bakikuwa nkirya otandika okutya ng'oli buli lwajja nga obeera omutima gukankana mukama nsaba okuba balabe baffe entengero nga bwe batulaba bonna bajugumira mukama yongera okutufukako amaanyi ekitiibwa n'obuvumu n'obukambwe bayibuli egamba nti omusajja omu owa Dawudi yali nga bali abeeri 100 bakwata owa Dawudi omu ng'azitowa abeeri 100 ekyo mukama kyennyongera okusabira ku baana baffe omu bayibuli egamba nti ng'omuto 100 omukulu 100 ogwo bayibuli egamba Isaaka n'abasinga ne bamugamba otusinga nnyo kale mukama tukwebaziza kubanga naffe otusanyusa obulumi bulinga obungi naye omulabe waffe bwe yeggalira mu kisenga atuwulira tukwebaza mukama otuwadde amagezi ag'omulembe guno tetugenda kulwana nga Ibulayimu ffe omulembe gwa Isaaka tujja bikolera mu ddungu tetugenda Misiri tetujja kugenda Misiri naye tujja kuwangula mu linnya lya Yesu sabidde abalwadde n'abanyigirizibwa n'abali obubi buli omu nga bwakwetaaga akufune mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza bena tusabye abantu bonna ne bagamba nti nno amiina mukama abawa omukisa ali ugamba nti ayi mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose sangula enyange mu kitabo ky'okufa olwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina kisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ko ayi Katonda n'okusekimu kw'omwoyo omutukuvu tusaba bibe naffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe ekitagwawo amiina nja kumaliriza n'ekyawandiikibwa ky'eggulo ekya Joshua chapter 1 ddamu amaanyi oguma omwoyo banayi muddemu amaanyi agalwana revolution tugenda kutuuka mbibagamba ate mubiwulira nammwe mubirabira mubimanyi tugenda kutuuka temugwamu maanyi wali akantu katene Justin Museveni kuva eno nga wano waliwo ekimotoka wano waliwo ekimotoka ky'amafuta saidi eno nga kidde eno kati waliwo n'ekirala kiva eno nga nakyo kidde eno kati awo waliwo takisi ziringa 8 zirimu gas cylinder kati ate nimwe mujja kunkubira esimu simba munkubira esimu kubye mwanyi kati gundi n'ebyobufumbo sabi bagamba wano bwentyo nkimanyi njogedde bingi ne bituka naye mulina kye mulinda weewaawo nakyo mugenda kiraba ate wa mugenda kiraba ebyo baleke mu busimanyi amendment bill electoral reforms mwabali mu amendment mugende mu amendinge banyammwe weewaawo tututte mmwe wamasigadde ndi muweereza wammwe espasi mubire Bible and politics I sign out to sink nature mukama bwana abayagadde tujja kubaawo obere bulungi weraba